SB4 Media, Tuggussa Enssonga. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. SB4 Media Tuggussa Enssonga leero tusinzidde no kugaluga abanja basinga ate abasinga okutumanya mu muzannyo guno tuli ku training naye ekyenjawulo olunaku olwaleero tulinawo surprise birthday ya mentor waffe tusaze okugamba awo tumukolere surprise ka team MX School Uganda eno bike ye naye azze waneeno n'abeera nga ate alina byagenza okumaliriza eyo waggulu agendedde ku bike y'omukulu SB4 naye eno tagimanyi ku birthday ye yaliyo nga 10th tetwasobola mu surprisinga tusazeewo leero tumusurprisinge enteekateeka eri bweti tuze ne keeki yaffe ne tufuna tugikweka tulina abakola bagenda okwokya embuzi era nga olengera eri tugenda kwokya embuzi awo tubeere nga ate tusanyuka tucelebratinga birthday ye omukulu ono bamuyita Fatuh kiggudu era nga ye champion waffe ya last year mu MX1 tewali awakana ye champion waffe so tusaza olunaku lwayo bike eno simanyi naye nga ye monster yo ye era agenda kujja wano twambalenga bulijjo to training then after training maaso eyo yetugenda okubeera nga tumulimbalimba ate tumutwale eri awagenda okubeera kigenda okutegeka ka surprise sagenda baka katonotono kusala keeki awo kulya ku mbuzi awo kunyumyanyumyamu naye nga tiimu nene nnyo waliwo mukulu Gibson Mutebe soko je amajja gayingiddewo dda omukono namita Gibson Mutebe. Yo, my name is Mutebe Najib. 71. I ride bike 71 MX1. It's a 350 model 2012. Ndiko nomukulu SB4 gatwaga kola ka surprise party ka omukulu ride munaffe. Abaddeko kwaneno naye agenze. Wabanga akitegeddeko muzze naye. Talina kye yategedde. Talina. Okitegedde? So namita Rajibula omutegese ono naye munyivu simanyi lwaki. Omutegese ono munyivu yomu kuba kubategesi emikolo gibadde gimubuuba. Tekateka imiridde. Sofa buli kimu kirikiri yatusuubira birthday boy talina kyamanyi katusabe kibeerewo ekityo paka reggulo. Nono rayida munnaffe ya bampita Swansi Sambo mvuga bike number 2 mu MX2 webitagitambula bulungi nga mumanya nti yono
eno waliyo champion ate naye ali ku drip ali ku drip ono Sharifa. Hey guys, how are you? You're good? Alelo tuna birthday omuto surprise. Neba nenze bazze nabo sibesiga. Azene Najibu ne Jordani. Eje mimweje. Ajja. Naye ajja twengeko. Tomanya. Ne birthday boy ajja naye. Sikati naye simanye naye chetu. Muliro! Hey! Muliro! Naye ne simanyi. So chicho yasunza ku birthday. Banange party ya mazeyo. Party yerizi. Fatunga ya galo yira abantu amaze. Muliro! Muliro! Leka tumubuuza obalanda baku bike. Olamita Fatuh Kiggundu. Fatuh Kiggundu is my name. MX1 rider, #1 rider, #1 coach. Man is some pichi yanga jivugo agitesting. Ono yeme binyo. Bakita Honda, CRF, Tufiri. Je menta wange omusanyi kuno yansikirizo guyingira. Era piche na aje mugitestinga ku Sunday tulinayo race. Nina kitego boza Fatuh. Fatuh lero mpenda awuga mtuna awuga. Nyanja, tulina swimming pool. Tuyina nyanja. Igiza byonna, tugiza owuga, tugiza vuga pichi, mupiira byonna. Kawedde mudda. So anyway, tugenda kubanga ku training nenga next Sunday tulinayo race. Era nakyusiza mu class, njagala nvuge ne class ne coach wange ono, MX1 ngenda okuvugira. Tampona baba. Bafudde. Tugenda kuwulira. Omusuka agamba omwana yafiire. Oyo mukulu bamuyita Fatuh Kiggundu. Tutamulemu mpola mpola. Mama sola talazeewa. Tutamulemu mpola bamuyita Fatuh. Bamuyita Fatuh Kiggundu oyo naye nga birthday boy tamanyi. Kakati simanyi. Naye kigenda muyisa bulungi babobi atala yakatambi kano nga tabadde mu lukwe. Mama solo soko jotubuuza jangu. Abasinga bate kamera naye ono mama wa champion ababiri abatera okola pichi z'empaka tulinamu omwana wa Piwi bamita Israel Mpuuga ye mami ne Solomon. Amanya gange nze Karo Kasigwa. Ninawo abaana babiri wano bavuga so far so good. I'm proud of them. Sanse nnyo balaba n'okubeera ano. Mpagira SB4 ndi fani we. Nenga plan yaffe ya leero tulina ka surprise ngayo tunnyonnyoddemu. Naye mukulu twagala kitegeere. Tajja kitegeera. So tumugambe happy birthday. A happy birthday Kiggundu Fatuh. We love you so much. We are proud of you, our champion. Okitegedda oyo no mama wa champion ababiri antu bangi nnyo eri wansi ndokubanga uraba naye tugenda ko ate mu training jugira nti next weekend that is Taraha ono coach wange naye yangoba. Taraha assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Ono coach wange zakwa ochali student wange bakuyitani amanya yenze Talha Katete va mu team 444 team MX School Uganda. Brother SB4 ateka mta sponsorship era ffe twagala muyigiriza ekintu akiga bulungi. Bike number 444. Okitegedde mitata kate ninayo ne shukrani shuku mukwate kumpaka shuku ovuga kirasi kyonamita shukrani katete. Ono naye rider naye kyasinga okutegeera ennyo tujjako kamera kali kyasinga okutegeera kiki Fatuh agambye kyasinga sala kulya bamuyita ono wareeyo Shadi ya Katete. Assalamu alaikum. Alaikum salam matlaib. Kuze ku training onako lwaliro Sunday tulinayo race onovuga. Engenda vuga. Ne naawe omukulu kasategeera plan ya leero gwoli mu lugero. Tasobola.
talina kyamanyiiko yadde. Atusibe nti mukuumye ekyama. Tukikuumye. Okay, tweyanjule buza kuba. Amannya gange yenze Shadia Katete, mvuga 125cc ndi mu MX School Uganda. Twendafena tukuŋŋaanye abalala bakyajja naye nga tukuŋŋaanye tulinayo surprise birthday ya Fatuh Kiggundu eyange ya olwakyo twazigase naye ng'enteekateeka sofa eri fayini bagambye nti omuntu talina kyamanyiiko era nga bw'omulengera awo tukamutamuzaako kamera tugenda kati mu training tulina bamulaga ng'ayambala nga traininga byonna paka ku lunaku luli twageddeko ko ne bafriends babalala bali mu bali mu kujja omuli sister we agambye nti agenda kuba nga atuyingako mu maaso awo tukole surprise eno ebeere successful naye nga happy birthday kyali wange, happy birthday kyali waffe, happy birthday mentor waffe Fatuh Kiggundu. Yesu ngambi tegedde bwaludi yakweta mbadde ndetamu ya
SB4 Media Tuggussa Enssonga walire twakomye nga tuli mu nteekateeka nabagambye nti mbuzi nnamba keeki yamaze okuyingirawo keeki yino bajja abalala kuliko happy birthday champion Fatuh 98 birthday ya chali waffe mentor waffe ate coach waffe mu MX School Uganda omukulu ono bamuyita Seeka Ali yasoose okutuuka. Ali, assalamu alaikum. Alaikum salam. Bajja bagambyeko? Bajja. So training tutrainizema wakatini ne tujja ate wano omukulu ono yakoze ku kyennyama ali mu kwokya nnyama amuyita Ronnie omukiga. Ne Ronnie ennyama ekyali. Ennyama yo bwe tuli tunatera okumaliriza twategese dda buli kimu abagala okulya twatandise dda. Kati sekyesimanyi jadi omukyalo ono wadde bwe tulinda omukyalo ono mukulu waffe nga ye sister wa Fatuh omukulu tubakira tuyisa bubi okukola omukolo guno kati kuliko wa Luganda wali Afrika ba Luganda ne waliwo blood. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Webale kubeera nga tukuyisa teno jja. Webale kumpita. I'm very happy to be here. Fatuh chicho mugamba ko nga taliwo wano. Fatuh kye mugamba tumwagala nnyo. Ebale okubeera omuntu omulungi. He's a good brother, a good friend. Yeah. Mukulu wo mutowo. Mutowo wange kuba nsinga obuwanvu. Nga tonteeka mu kamera. Ati kusanyuka. Anyway, twasazeewo nga mikwano gya Fatuh. Fatuh kyali waffe, mentor waffe naddala nze, ate era nga coach wange, era nga ye edi waffe, ye boss waffe mu MX School Uganda. Ne tusalawo nti birthday ye yali ngenda kuza mwezi 10. Ne tugamba nti tutanakola surprise ajja kitegeera. Ne tusalawo tugikola olunaku lwa leero. So y'ensonga lwaki twakuyise wano. Thank you so much. Ebale nnyo okumpita bambi. I'm very happy. Naye nga SB4 ebale nnyo. Webale kubeera a good friend. Kuba tumaze ebbanga nga birthdays ezijja zibeerawo. Naye tewali yalalooza of this idea. Tutegeera. So like we all need SB4s in our lives. Okay, thank you Jadi. Kati gye tugenda eno tugenda kubeera nga tetunona bakulu. Tugenda kuba nga twolekera mpola tugenda tunone birthday boy. Seeka Ali ojja batukuleke. Tugenda kubeera nga tutambula mpola tugende tunone birthday boy. Simanye enteekateeka y'okumuyira amazzi yo eyimiridde etya. Naye nga twawuliddeko kale pulaani nti tugenda mukwata tumuteeke tumusitule paka tugenda musitula tumutwale paka mu nnyanja avuge buwuzi. Ate yakabyemu dda ku bbugumu yagambye nti bbugumu lingi. So ne tusalawo agenda kubeera nga agana ababunaabi. Omukulu ono twaliwo pata gye twagala okugwamu nga MX School Uganda ani agamye bamayira. Yaman twafuna obwanguzi bungi naye kati essaawa tukole ki omwana afune ku ssanyu lye jassaamu eringi. Omwana afune ku ssanyu olw'amaanyi g'amangi gassaamu. Ole tuti tugende tuleete bakyali bonna bali kutulaka tujje. Tubagwemu bugwi baneeno. Okitegedde omukulu tanaba kukitegeera. Omukulu tanaba kukitegeera ye kennyini balano birthday boy. Tanaba kukitegeera. Ye kennyini yagenda okwetera abantu be ate bajja ku birthday ye. Bad joke. Katukusa katujja emmanga tuleta tiimu yonna. Bano kokitalaha baliwo abalala tubuze ku Mama Ali otuuse leeta naye otuukidde nga pata etuwuuba bannange surprise efuse surprise soko tubuuzeeko bannaye mbalamusiza mwenna leero birthday ya coach waffe omulungi era it is a surprise buli omu musanyufu era twesunze yakitegeddeko egenda ba surprise tamanya
era tulinze kulaba kigwa kitya tusaba Allah kigwe bulungi onamita mama Ali wena ba champion mera team 38 okitegedde tulengana n'abalala onomanguta Martin batu government yawadde waliwo omuntu agudde nawa case of life That's a stretcher, si case of life. Byawukana. Batugambye manyi mu piki esobola okukuba no blacking out. Piki ekubye musala mbuzi na blacking out. Batugambye nti goma the case of life. Ndese stretcher. Ebyagundi ebyajibu katete byamwa case of life. Sinze sibikola ebyo. Naye nga leero omukuta nabakutegeera. Bakudde bwetana bakukitegeera. Sisuubira nti yakitegedde. Sisuubira nti yakitegedde tulina okumunaaza nga bukyali. Olunaku lwaleero masanyu meereere eno waliwo ttiimu eri mu kujja ttiimu Semuka Riding Academy champion Jona yakulembedde. Champion Jona yakulembedde. How are you? Fine. Champion Jona yakulembedde tugenda ku birthday. Fatuh. Tugenda kumuyira mazzi. Yaduseeyo. Ajja okukitegeera naye. Tanaba kukitegeera. Olamita Jona sokopoze kubanga. Abanda babonna mbabuuzaako amanya gange nzi Jonathan Katende. Soko ogamba abantu kyaba bakola Kenya. Nabayisanga era we nali nyina obayisa. Okitegedde. Ne by the way kulikayo omukulu naye sabo jangu yasinisema eno Jona Semuka Riding Academy nabo twegasse wamu ku celebrating birthday y'omukulu Fatuh tubuuzeeko abampuliriza nze ababuuzaako nze yasinisema kola wa Semuka Riding Academy tugenze ku pate ya muganda waffe kumujagulizaako tulye tunywe paka kuwulira bubi Ani agenda kweta Fatuh. Embuzi eri eti. Embuzi ye eri talatibu. Ayo birthday boy wuyo. Yo na birthday boy. Kuba wini. Muyo. Where were you guys there? We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
Tulireyo. Ujja kakantule wansi. Birthday olukwenga gye lwatandikidde nakati terunaba kuggwa tukyalinawo embuzi namba ekyayokyebwa naye embuzi 3 zikyayokyebwa naye nga oluka lwonalonda mukyalo natwise mu lukwe lwatandika lutya paka kati ono yabadde organizer yongeze eddoboozi mujabaleko bassebo ne bannyabo kino ekintu kyatandika birthday ya Fatuh we yaggwa yali eyiseeko ne tugamba tumukolere kaki ka surprise birthday party ne tuka organizing ne tugamba talina kufinding out ne tugamba ku lunaku lwe tunakola practice tujja muleeta tumusindike mu nnyanja ng'era we mwalabye mu ntandikwa n'embuzi mwabirabye ne mukomodde interview nga talina kyamaanyi kati tuli wano essaawa omukulu abadde nakyo mmanyiiko bebaza olwa wagondye naye ensonga eno nakimanya dda nnyo kizibu mukibi ekingamba What's the boss? amazima gali nti Fatuh musajja musiraamu wabanga asala yogera amazima nakye nagamba tolisokoma nakye nagamba otya katondaho obadde okimanyiiko so omulama lwaki tukoledde pate bannaye timakuba abamu bonna bonna bali mu byakulya naye tukoze pate eno basesista jadi tanonyeza abantu ba family basobola okuyita nga jadi ali close naffe tukoze birthday ya Fatuh olwokuba nti memba waffe coach waffe menta waffe okumusiima era twagala okukutegeeza jefaalo yefu omulama gwa pate eno omulama gwa pate eno twakoze birthday okusiima kyali waffe kumagaliza amazaalibwa amalungi n'okumusiima Fatuh tuwangadde naye nga musajja mulungi nnyo netusaba twekwatekwate nga ttiimu nebaladazi bonna tusaba tukole pate tebadde nnene atusubye nti ofunye okusanyu naye kati ekiriwo mumunana so kati tugala kugulawo amazina nga tulende Zuno. I'm the birthday girl. Akati spoken yo mugole etwaje. Omugole amala spoken yo. Ngina kumala okunywa. Enjalo bedde nnuma. Twebalize main sponsor saba nankani. Ono yakoze ku byembuzi. Yakoze ku byembuzi kujisala. Omukiga. Sipicha mkule. Tukulengezo. Sigala. Nebaza omukama kunyamba ozi myaka egyo. Nebaza sponsor waffe. Spreader waffe.
ne mukwano gwaffe SB4 Kaira Salongo tunone Salongo ne mwebaza nnyo ne timu namba ne timu MX School number and our friends nsinye nnyo era nyanziza nnyo Unasobola kubuza MX School chechi MX School Uganda tugize ofika pija abana bato n'abakulu abafunzi bonna ne matende n'abakulu tima badde nene nnyo twagala okwebaza abatendinze Dadi Ashi Ame Ashi enyama ekyamuliddewo wamma ku mukolo okuli ennyama osobola okumeesera timu Janani timu abadde nnene nnyo abasobodde okwatendinga Semuka Riding Academy tubebaza basobodde okubeera nabo nga bazze timu Katete 444 nabo babaddewo nnyo tugamba Owolweyo Jordan Muki Aji enabaddewo omukyalo ono sekikirasi gwali yafunyemu obuvune omukyalo ono afudde lugendo naye abadde tali supposed kujja naye Fatuh ndoza olaba abantu bakwagala ate abadde South Africa naye umuledde Uganda nagamba kajje nekutwambagana okufiira obutatuso Fatuh omukulu ajja naye nga ebyo waliwo kirala kisigadde birthday gaalo agulawo amazina ne birthday boy tusaba ku muziki omukono nambika jojo fruit juice freshereze juice tubuuzeeko amanya agange nze Lubinga Joseph Francis CEO wa Jojo Freshereze Juice. Tukola ka juice kano nga bwokalaba tetukosa amazzi tetukosa sukali. Bwoba olina birthday mbaba kano ka juice kano kaki kati coconut ate kali eri kalimu peaches kalimu dragon fruits katabule wanera ka dragon fruit kekano so onkono mumuwagire yetaga kanamba mikolo jonna tetukozesa amazzi tetukozesa sukali juice abavera mu bimera mu bibala mulungi nnyo n'olwensonga eyo twalugamba Fatuh happy birthday pale tujimaze tugana mukulya mbuzi paka kuwulira bubi